Era mwebaza. Nogenda musanyo okudda kuba ali eri yafiiriddeyo. Waliwo yafiiriddeyo mu ddwaliro gy'omwabadde? No gye balongoosereza. Wali yafiiriddeyo naye musinga kwebaza Mukama. Nti gwe wagenze n'odda nga mulamu? Ngenze n'enkomo nga ndi mulamu n'omwana. Maama yafudde, mwana yafudde oba bonna? Bonna. Maama yafiiridde mu ssanya n'omwana. Yafudde ng'oli munda bakulongoosa? Olumi bwo bungi. Naye ngezaako okunywa kamunye. Wano ssente emitwalo. So okwate gye n'etaano okulaba wano endala. 1, 2, 3, 4 ne gino ena. Egyo emitwalo 14. Renti w'ennyumba abadde abanjibwa omwezi ogwa Novemba n'ogwa Desemba. Gambye bali kuba n'omutima omulungi. Ayogere n'ow'akagaali akendeeze ebbanga ly'amaze nga takola nga ali mu ddwaliro n'okulabira Nakawere. Egyo emitwalo 5 egy'ensimbi. Eziba nga gyabadde bwezityaha. Nenzanyo se Mukama wange yonna gy'osinzidde. Obaka butuuse. Neyanzanyo neyanzeege bwe ankwatiddeyo kyankwatiddeyo. Nessenga mabirizi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Tuli wa Nankabilwa tuze okumubuuzaako. Mwebale kusaba twasiibuddwa okuva mu ddwaliro. Sserubiri agenda maaso n'okubanga ate alabirira Nankabilwa. Nga bw'ogenda maaso okubanga olaba ava ggula mata amufumbira ku kuuji waneeno. Nali simanyi nti oba ayinza okuba nga asolo kikwasaganya mu mbeera ng'oyinza okugenda maaso kubanga olaba naye yalemerako n'agamba ino labirira mukwano gwe paka ku last moment. Waliwo gano amata gemanya gatali ga pint ambadde manyi gwe bateekamu g'otaddemu gano? Nanti wano waffe tegaliimu. Gaba walanyi. Galimu ebitole malungi bweri. Tegalimu bitole. Kyo bino byovu ebisembayo. Okufumba bulijjo okumanya oba okuyise lwakuba Nankabirwa. Iyo okufumba nkumanyi. Okufumba okumanyi. Atulina Sserubiri agenda maaso kubanga ate alabirira Nakawere. Byewuunyisaamu n'ebyaddala. Kitegedde bulungi nnyo. N'okatabulamu awo. Ande n'ogatabulamu tegeekwata. Tegalemera wansi galina kuno obuuji bwonna. Nze ngenda sembera wane wali Nakawere. Ojja kufumba nga bw'ojja wano bw'otuula we tunyumyamu nga bw'oddayo wali bw'ofumba. Kale, Mayira anje ali ku kamera tongero bajukiza ntukola airport pickup. Sobo okotambula okoma wano mu Uganda. Osobola okutambula naffe bulungi nnyo nyini ddala. Jukira nti bulotambula naffe banga ina kyobo donatinzeyo ke kitundu kituyamba okukola emboozi zifanagana ko nga zino. Amafuta gatutawaanya. Goge mazima. Naye bw'obanga otambudde naffe, naye special tambuza nnyo abaana bakadama n'abalala bava mu nsi endala. Abalala kuba mba mwakolamu. Mu supporting mubeeremu obendala nga mutuwa ku mirimu obanga naye mukwano gwo mugambe tambula ne Sonko. Tubalaga emboozi ya muntu wa bulijjo emboozi y'omuntu abatayina ssuubi n'entumyamba kuba ate nga afuna essuubi emboozi ez'enjawulo. Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'okunyirira mugende ewa Betty eyo tenviiri abakola make-up wasangibwa buloba ku luguudo luyita mu Ludde Nsangi. Betty oyo apangisa n'ogomasi ez'okumikolo n'okuyigiriza ate ayigiriza. Tulina Nankabirwa mulaba ali wano this is where the story wetubadde nga tuzikolera paka ogenda mu ddwaliro yasiibuddwa mulamu. Nero akuba nti alongoseddwa bulongosebwa mugonvu. That's what tukoledde munda mu nnyumba ne Sserubiri sembera wano ojja banga eriiso ojja n'olitunuza wali n'otabulamu. Sserubiri weetikko omulimu baaba. Tewatya muno ogamba nti kiki. Leero wachapye. Leero sirikoze. Tewakoze okyakuuma Nakawere. Kubanga era leero wenyingeje gye twavudde mu ddwaliro. Lemba nina okulaba embeera yakijana atambulamu oba n'abagumyemu oba n'abayina yayongera kunafuwa oba n'abayongera maanyi. Omaze nakumeka nga tokola kagali ng'okatuuziza? Gali wiiki eweze kati ewera nca. Wiiki ewera nca? Bwina ku 1200. Naku 13. 3. Ze sente mmeka? Yinza okuba mu 2 plus.
ng'ebiri plus nyiniko ogenda mu nnyumba loota tannabakuba kasimu kujja kubanja nanyiniko waali tali wala nnyo naye agamba ki naye ndaba era mbeera gye ndimu anti olina okuteera omala okola omusasule owedde goliwa ku mulimu oli oti kibeibe Nankabilwa mbwati ne bulungi oli awo ozaamuko kusuubi okulaba nti wazadde tusaba Katonda omwana waffe yakole bulungi twazadde banaye omwana omulala as a good talent family eyasookamu omujjukira tulina gwe twali tugenda okuzaala ku saidize eyo nga agenda ekakiri Holy Melody n'oweta eyo bayitayo bati erinnya ndyerabidde omwana gwe baasobyako lwakuba sitole yaginyumyanga matankane nga yamusobyako waali ate tayagala muwaayo ne tasobola kufuna obuyambi ate wali wala okugenda ngayo n'okudda neerabidde erinnya munda eyo ne tasobola kuzaala mwana nene yazaala mawulire nagafuna juzi mu kufiirwa muzeeyi wange muzeeyi Musaazi nga maama waffe afudde maama Rita waliwo omukyali atuconnectinga yatugamba nti yazaala gyali so twazadde omwana ow'okubiri ow'obulenzi twasooka zaala wa buwala omwana yali wa Nakafu Shivani so twazadde omwana omulala omwana yaani erinnya ye Yuviraj Yuvraj bika bya boda boda ziri wano kumpi temuzimanyi kenzo ze yalonchinga zaba oba bayindi bali awo wamutumye kika cha boda boda yo nickname Yuvraj lwaki Yuvraj ali enjagala wali rose dote wala ulakubo ita okumpi wali boda bo waliwo kampani ya pichipichi awo lwaki ayanze enjagala kati ate agaddala ag'ekika kuba mama so tumeeri ekika nga etulinda taata ekika tannafuna lechika kuno mukono tokutega nnyo wano mayira Sserubiri nga tulaba bulungi nnyo mayira n'egundi ogira n'omulaba wano okay lechika tannafuna lwaki taata omwana tannamanya nti wamuzaalidde esimu agijjako aginyiga busy obadde ogezako mukwiro mugambe ti waayi nazadde omwana maama yabadde amukubira naye esimu yaganye ogikwata n'aginyiga busy oba tannafuna amawulire oyinza obbanga yagafunye era abandaba wano ku mutimbagana kugoberera omwami ono oyinza kumugamba kiddala nze simanyi tomuyinako buzibu ajalaba omwana amutume erinnya badde just amuwa erinnya awo ebisigadde abireke obuyambi tokyetaaga okuva wuwe anti kati wali wasoboledde okundeka ovanga lukyali lwa mwezi paka myezi 9 kati obuyambi bwanasobola okuleeta tomanyi omugambo waayo omwana wo take your responsibility ayi mwezi tukka maaso ayo ebintu nebikalubaawo mu maaso ng'omwetaagawo ebyaddala sonko simanyi naye okubanga omusajja kufunisa olubuto yali akwagala ng'embuzi eyo gy'oginyumya ne wabaawo yebakyankalanya n'akukyawa and so on okuba nti at least abadde ng'akuba kasimu nakugamba azaala omwana omumpe ekintu ekyo okifuna otya oyinza okukyejjusa lwaki teyali ku biddala simu like okyogerako okikale kasobola nkubuze bwenti omwana asolayo mumuwa nsibya kumuwa mwana waliwo omukyalo omunerabidde ensimu ali atera nnyo okujja ku WhatsApp yangu ogwo yagambye Sonko nze kati kankubuulireko Nankabilwa mugambe yeebaze Katonda nti n'omuntu yamufunisa olubuto amumanyi bangi bakwate bangi abafamire yabwe babasobyako bangi batata b'abaana abaafa naye nga temanyi gye baafiira baazaawa and so onagamba oba ye alina chance oli akoba esimu nagano ogamba jankuweyo 5 zaala omwana akala omumpe yeebaze Katonda nti ate sina ekika ky'omwana akimanyi singa omwana afuna buzibu nga bunene amanyi waatandikira okategedde nkitegedde oyinza okwebaza Katonda olw'ekyo era mwebaza n'ogenda musanyu okudda kuba ali era eyafiiriddeyo waliwo yafiiriddeyo mu ddwaliro gy'omwabadde eno gye balongoosereza wali eyafiiriddeyo naye musinga kwebaza Mukama nti gwe wagenze n'oddanga mulamu ngenze n'enkomo nga ndi mulamu n'omwana taata w'omwana yabadde waawo yaze yekayekayeka taata w'omwana oli yafudde sijja kulimba maama yafudde mwana yafudde oba bonna maama yafiiridde mu ssanya n'omwana yafudde ng'oli munda bakulongoosa byatambudde nti oli yafiiridde mu gundi mu kumulongoosa kubeera era amasannyalaze siga nti gaba mangi gaba matono kubeera nange neebaza Mukama kuba natuuka nga sibitega ne baleka bankuba kalifoomu kibi nnyo so weebaza Katonda okubanga gwe wakomyewo n'omwana mwena babiri wemuli iye tumubike nnyo n'aziira omwana waffe kati waffe abantu bano Katundu bagambye batyo manyi abaana amanyi ofuna embuto abamu nga bakyali under age mama n'ayomba ne bakwata omulenzi ne bamusiba and so on ne bazaala omwana ate ne basanyuka bazadde omwana kati wana abantu bagambye batana balaba buli nti Nankabilwa yazadde gwe badde bamanyi nti Nankabilwa oyo ani aliyamba oyo
Tebana bye bayogedde bingi. N'abakuliza kabezi be bakulisiza. Okay, tulina Nankabilwa tumubuuzaako. Mwebale kusaba, mwebale kubanga mutuyambako. Mu ddwaliro yavuddeyo, tuli waka. Mu ddwaliro twavuddeyo. Sserubiri wali agenda maaso kubanga ate ateekateeka eddigobe. Lya sayidi eno. Omwana gwe tulina oba tuganye si musaayi gwa Sserubiri ne kati mwana waffe. Nange kati kwendi. Twagala ebiwedde. Waliwo alinze ebiwedde ne noogeza otukyankalanya. Ojja okuwulira problem, ebizibu ne problem nga byegasse wamu. Abantu bakuyambyeko ko somehow, abantu basindise essaala, abantu batuwadde kasente ke tukozesezza nga omanyi wano n'ebimu nga tomanyi nga Sserubiri amanyi nga mami waali awo. Seero singa obungi abantu abali mbwetaavu bw'asaba essaala ey'omuntu Katonda ajyanukula nnyo. Bangi abaliwo tebaagala kubatuukiriza mannya. Ne bw'osindika essaala gye bali bo baba beetegedde ne Katonda ajja bamalira ebizibu byabwe. Nange mbeeyanza neyanza nnyo neyanzeege okunnyambako. Kale bye mbadde sina kye mmanyi naye nga mbeeyanza kuba swafukamira. Olina we watuuka nga tomanyi bifaffe eno gye twali tuli ng'oli eri wekka oli mu mikono gy'abasawo. Naye mbeebaza neyanza nnyo neyanzeege buli ankwatiddeyo kyankwatiddeyo ne ssenga Mabirizi neeyanza. Yajja emisinde yali agudde n'ekigo nga mugambye omwana kwana mwenyeza message era saa 9 ez'ekiro obudde bwagenda okuyita ku makya ng'akuba ku ssimu yangoloza nga ngikwata. Namugambye essimu nagirese nadde sigiwulira naye nga amazima nali ngiraba naye nga siyalina wadde n'amaanyi agayinza okukwata essimu ngati alinga ali kunoonya mu ddwaliro. Yajja speed yali agudde n'ekigo bambi n'abaawo Mabirizi nakola yakola ekyakisoboka. Yajja n'abaawo naye mwebaza. Simanyi Katonda kikyayinza bakolera. Bale senga Mabirizi bangi era abantu bayise ku mutwe nga bakwebaza babadde nga abalaba kimu kyobadde okola tukola nga tetumanyi nti abantu mutulaba naye abantu mulaba. Senga Mabirizi bakwebazizza nnyo wayeewo omubi ne bagamba ddala oli mukyala etaaga okubeera senga ebyaddala. Senga Mabirizi gwe twogerako bannange ali mulaga okubbiri wakolera atunda eddagala lya habo mu abakyala bataakyalira nsiko omwami obulamu nko ku maanyi g'ekisajja abaagala okugeza ku sayizi abaagala okunaaba ku kyogo and so on. So omukyalo nalina omutima omulungi ennyo. Senga Mabirizi senga w'abaserebu genda ku TikTok otekemu nti senga w'abaserebu ojja kira kinyirira bwe kiti kinene bwe kiti kirina kaavuye oye Senga Mabirizi. Ku YouTube tekako Mabirizi Herbal Products ojja kubanga omufuna bulungi nnyo gye bujja ngenda mufunamu kutogeremuko naye Senga Mabirizi ne bangi Senga Mabirizi obanga gy'oli olaba oba tolaba abakulabe nga bamumanyi mumwereza akatambi kano bamwebaza okubanga yayiriddewo omwana omuwala ono omubiri kujja kumugumya from day one kumukansolinga guma kola bwoti beera bwoti then ne mu ddwaliro yagenze natwalayo ko obusawo namufunira ku blangiti binzo babimu baby show n'agulayo ku baby show ebyabadde bitandikirwako awo ng'embeera awo ekyaganye. So abalamu agenze kola program ejanga tugamba embeera eganye mutusabire mutuweeko kimuyinawo then nga Senga Mabirizi alina obutinti nnyo yabadde akoze ate obwo omugaso nnyo okwongera ku namba ya gloves awo then twongereza ffe ku birala kulaba mu basawo awo mu mbeera emu oba endala ebyokulyawo mu ddwaliro akasente akakozesebwa paka komawo wano waka but sente zibadde nga zitambula nga zispendingibwa from day one kulwa twagenda mu ddwaliro. Okay, sina nnyo bingi obulumi buli butya? Obulumi bwo bungi nangezaako okunywa kamunye. Kamunye akola anyiga muli munda era kuba kati wano kuliko abakala abakyala bakulu bangambe nkeerenga ku makya ntambule ngate oyina anti omusaayi gulo obuteekwata munda kubera n'omusawo yakitugambye otatambula gwekwata n'ogenda mu nabaana ate n'odemba okukulongoosa. Kati watambuddemu leero n'enkyo ogenda kero otambula ate akawungezi otambula n'akawungezi enda ttambula. Okay, omwana omuleka wano n'ogenda otambulamu kuba ye aba yeebase. Omwana alowooza akyali mu lubuto yeebaka nnyo alowooza akyali mu lubuto ndowooza anti kati wano engeri gy'akyali omuwere awo ndowooza ye kyaba alowooza nti akyali munda. Waayi wafuluma dda kati solina otambulamuko bibe nga bitambula. Obulumi olw'ekiti ekikerenda kye waŋŋamba lwe twali ffenna awo ne tulekolekerayo akasente okigule. Ekigenda twakigula twagula ebikenda byali 4 n'entandika obikozesa ng'era obulumi mu ddwaliro buba butono ng'era abakazi abasinga byonna byakola kibakozesa ng'era oyinza osituka ekiro n'otambula omusaayi gulo obuteekwata munda.
Kati kamunye aba wakufumba. Tumufumba ne bampaako ne munywa. Ono omukulu yakuwako. Kamunye mufumba manye bamufumba. Mufumba nga eddagala egganda. Bangamba wakola kalisaaki awo n'omanya ono si wakunyiga byali bituufu omufumbi ddagala n'omuwa. Era nabuuza ku bansingako ne bantangaaza ne bangamba kati oyo si wakunyiga. Waliwo namufuba nnyo okulaba ng'omuwa ebintu emmere omuwako katono nga buli ssaawa 2-3 omuwako n'alyako obutaggwamu nnyo maanyi n'eddagala n'omunyikiza okulaba nga omukaka bukaso ddinywa kubanga likaawa era newulira bawali. Lyakamunye? Likaawa. Terinywekera wotaba mukambwe talinywa. Kati ogira n'okabwabulamuko? Gira n'omukambwe alya ddala. Goyinayo abaana Sserubiri? Sirinaayo. Keneyoza ddo n'asoose buno kati tulaba loli ng'ayina. Era kati mbala ng'alina. Sserubiri ayina lolo Sserubiri ayiwawo omubiri. Sometimes tumanyi oyamba ku bantu oba bamanyi okuyamba ku bantu nga balina kye basuubira. Buli lw'oyamba ku muntu ng'olina ky'osuubira obanga ali mu business kkiriza obagaana. Omuntu ayamba ku muntu obyaddayo omuntu ayamba nga tamanyi waliwo ekirijja oba ki. Sserubiri twamunoonya okumala wiiki nga 3 nga tetumufuna nga twagala okulaba muntu kyali ne Nankabilwa. Paka Nankabilwa mujjukira program abali wano gye twakola ng'asiika obwowolo naye nga munafu. Kati we twagwira ku Sserubiri nga muleetedde akasigiri nga muvugirako okitegeera. Up to now Sserubiri n'alemerako. So yayamba ku Nankabilwa kyamuyamba nga tamanyi nti oba walibawo ki oba kine ng'ayamba buyambi ku muntu mu mbeera omu oba endala. Weebale kuba na mutima at least omulungiko. Kale sebo. Kuba waliwo abagambye buli muntu mulamu be yeetaaga Sserubiri. Buli muntu mulamu we. Nga waliwo Katolwa Mayafa ne bagamba buli muntu yeetaaga Nsereko we. Kati abantu boogera bagamba ku media okwo buli muntu mulamu we yeetaaga Sserubiri we. Asobola omubeererawo nga webeeredde. Era ne wano ku kitundu. Buli andaba kyenkola gamba singa abasajja bonna baali singa tubasobola okudda ne babeera nga ggwe. Abasajja bagamba nga abasajja bagamba bakazi. Baga singa oli musajja ali badde. Singa wadde musajja wange singa wadde kubanga ekintu nagambirawo kye mba nkoze. Nze n'ewaka banneewuunyanga. Kizibu okumpa omulimu ne nguleka bwe nga bwe okoze ki bw'ogusanze. Nkola kye nkoze ne kiggwa n'eninda ekyo ngamba ekirala. Ekyo bulabira nga nakayingira muno mu kibuga bankozesaako kubanga ntandika mu house boy. Wali house boy? Wali se teza kamera gwe. Wali se kadama? Wano mu kibuga wamatuseewo ewamu mu kyalo? Navayo Mutiyana ku Lwebukuya. N'oyingira wano ng'ani yakuleese? Nagira ku muganda wange oyo gwalabye. Yakufunira omulimu? House boy nyumba gye bali okulemu yali ya mukyala yali wa mwami yali abafumbo? Yali abafumbo. Era nga balinawo abaana baabwe n'ente n'enkoko zino ez'amagi. Kati nga okola mulimu kiddala byonna kulabirira nte? Kulabirira nte n'enkoko. Okwoza ebintu ewaka okusiimuula? Byaliwo kale byaliwo babyekolera abaana bawaka naye nze okusinga byali bino. Naye era olwofuna ssente mmeka omwezi? Ente zaali mmeka? Ente yali emu. Nasangawo 4. N'enjikuza nezaala ng'omwezi bampa $5,000. Mwaka ki ogwo? Najja 2015. Buli mwezi ofuna $5,000? Nga bakuliisa bakusuuza n'olabira enkoko? Enkoko zaali ziwerako obungi? Enkoko zaali 5 z'amagi. Naye era mu nkola yange ennungi nasikirizibwa n'oleetawo broiler. Naleta ne broiler? Kati akasente kabasasula n'akwongerako olw'enkola ye ennungi oba? Teyanyongerako. Yasigala akuwa zike? Yasigala mpa zike. Naye oyagalidde okulya ku kibroiler ng'osalayo kimu ng'olya? Nga kale wali tojjula ebyokulya ng'olira mu budde weyagalidde emmere bafumba ne bateekawo ne mwejjulira. Embeera teyali mbi? Nga tebasosola mbu ono mukozi ono ki. Kati gye bandeeta feeling eyo kubanga era mu bakozi be bakozesa ebbanga lyonna. Abantu bonna baayibunyaga naye gwe okikola otyo kubanga okozewo omwaka gumu n'ekitundu. Ne mbagamba nange neekanga nkoze. Neekanga ono oluzibye ne luno ne luziba mbwe luto. Kubanga nakulya mu bantu bakambwe buli mbeera mba ngimanyi. Ewammwe waka gye waka? Tebaakuginnya? Embeera y'ewaka yalimu era nze ewaka tena muntu mwana gweza gamba mbu ono alina ekyejo. Oli ne waba akusanze oba okola ki oba n'aba yambadde boots. Ekimuganda kusamba na kusuula eri. Ng'olina ekibi kye wakoze?
Kati ate ovooyo otya mbu hausigalo bigaana bitya n'ovaayo? House boy manya mpozi oli mulenzi okay wasekadamu obuvaamu ate. Era tukane nsumukamu n'empulya ku maanyi ng'obwongo bukuzeemu. Ndaba nga nsobola okwekozesa. Bakweta oli olina emyaka emeka? Najja ndowooza ndi wa myaka 15. Waweze 17 oyingire 18. Nenjira nenkola ki nakolawo emyaka 2 ne baneegerera ajja ntukole ffenna tusigale nga tukola biki ne mbagamba kale nga nkulya nkooye. Yona emyaka 2 wagimala kuba bakuwa 5. Ne mpulira mbikooye ntandika okwekozesa mpola mpola noonya obulimu ebbali mpola mpola. Sima wali amazzi kola bwoti simawo ekinnya. Kulima kaawo okola biki ebyo mpaka we natuka. Olwate osulawa? Nyumba ne bagirekawo n'ensulawo. Bali baboosi bo? Ne bagamba kolera osulanga awo ng'ogenda kukola ebibyo. Nembeerawo omwaka era ne guggwako ne giwera emyaka 3 nga bwe mba njagaddire mbayambako ku mirimu ne mala ne ngenda mu byange. Ne kitambula mpaka gy'ovuze olanda paka kati oli mbwalejjalejja mu katale awo. Kati n'okutuuka eno kati neekozesa. Okay, mboozi ya Sserubiri. Sserubiri abamu agenze abakwata ku mitima abantu abamu abali abatulaba. Tukyali naye tukyali ne Nankabilwa. Oli okakwatakwatako kutama. Kati oli okaagala nnyo. Obadde oli okaagala nnyo. sinza butakaagala. Kwanda luli kasero katono oli okakwatakwatako kutama. Anti kaagala kuyonka. Kaagala kuyonka. Kyusa bw'otyo terituukayo. Saagala mukaabye engeri gy'akyalina akalira. Kati anti kyusa terituuka ebbeere oyina panvu. Sigale n'ongonyumya naffe ng'omwana eri omuweereza ng'eri bwa. Katunula. Oyina mulinda natula yekka. Si gwalina omuzuukusa. Mbadde mmanyi ye nawe abazibidde bw'ati gwe n'oteeka mu kamajja wulira. Wantondo. Nenga gamba batakati mwegali. Mwegali. Kwateko nyige kompli ye. Olimbega. Mwegali ye. Gazze okutwalize wamu. Mwegali. Alhamdulillah. By the way, nina essanyu lingi okuba nti tubaako omuntu we tusobola okumujjanga embeera eringa eganye n'abaako watuuse. So I'm feeling mba musanyufu ndi musanyufu. Osanga singa byagana twale bali tulaba sanyufanagana nga no basinga tuwagene gye tugenze ne bitadda bulungi ngera waliwo abatadda bulungi maama n'omwana ne balugulamu obulamu nga bwe batugambe watunyumirize ebyali muleba ate ba mu theater bizibu bakusayininga basayininga wali omuntu agenda nga bagamba afiridde musanya ntalo abakyalo lusi wangu n'akamuno aketondo but alhamdulillah tuli fenna katwongere tudde wa Sserubiri ngeri bebe waffe wagenda masono kubanga ate ayonka. Tugende ku kyakagaali twali tugambye okolesa vono nyakagaali akadde tukakye twayogera bali mu ddwaliro tukasasula tulabe ng'egyo oyinza okukasasula sula munaawe obadde otuuseewa obadde okyali ku Nankabilwa tonnaba. Agaali mbadde nkyali ku ono naye mbadde nayogeddemu kono nawaino ne mugamba egaali eyo bwe tugikwasagana ne nkuwamu ssente kiba kitya. Naŋŋamba ogenda kumpa ssente mmeka? Ne mugamba njagako emitwalo 10. Nagamba egaali gwagikoleddeko ebbanga lyonna nagikuwannamu bulungi. Nagamba ekitono nnyo nnyinza okumpa emitwalo 2. Kyonyo nagamba mu emitwalo 2. Ne mugamba nga nnyingi. Nagamba si nnyingi kubanga era ezo wadde mu myezi 2-3 mbadde nziri ozimpadde. Kati era ogenda zimpadde kikema ziggwewo ku kivuga nkugambye oba toyagala ngamba kireke nzo mpezange mpola mpola. Ne mugamba kati ne ngamba kaninde kinakaji wanga ne manya bwaba akkiriza natukagula tukakyusa nnyo tusa mfulemu yeringe nafuyemu ngejeri kati kebizitwe yakyuka mu kobweti kati je tukyusamu yokka tukogera mutwalo nga 10 fulemu neterera ne dawo pya kwanga jizibwe kitige mpya na jintale mu mepya nejiweddeko tokalabyeko nga tolajiweddeko empira gye munda gye munda gibe emizibu ogamba tube ezineje kungulu gye nayo mepya nejiweddeko nawo gokungulu gweddeko enjola olabanga emipya mupya tegunana kola ogula duplicate gwe mabega tukola bwe tuti ogwe mabega gwa gukulisa gozeri maso kali gwe gwaza maso mabega nogulira kompya kubanga sinze kulaba gwa mu maso kati ate go mu maso tegukola nnyo guwa watika guli just katono nnyo kyevula wakati ogwe tunula gwa mabega nayo gyo mipya naye munda tube zonna mpya kati kizibu ekigiriko kyekyo kya fuluwe kyaki
just frame kya frame kyegiriko ng'ekinafu nga tutadde akagaali ebbali business ki endala gwe gy'omanyi nnyo gy'osobola okukola nga ya ssente ezitali mpitirivu business kale ne weziba mpitirivu gwe tubuulire business ki endala gwe gy'omanyi mbwongo business ki gyensobola okukola njaganya entu y'obusuubuzi ng'osuubula ki masimu oba mamotoka mba njagala kubanga gyendukira mu butale ebitundu ebisinga mbimanyi nga bitundu ki bano abantu bamuno mu byalo tujja ntugerako mu byalo ne mugenda ne munoga ennyaanya ne mukola biki ne muleeta singa mbadde nfunye oba edduuka ng'eryo mba nsobola kulikwasaganya mu duuka ki ng'oleeta mu kimboga nnyaanya kuba mu katale bye badiringiramu mu katale byonna mbimanyi naye edduuka nga lino ery'ebintu nemanya kati mbasibasubula kuba n'abantu balejjaleja maaso ogenda mu kyalo nemanya nendeeta omuceere nengula ebijanjalo ku layisi ekyo kinene ekyo kyoyogerako kiralamu kubanga n'abantu ab'amaduuka zikati kankuwabulemu abantu b'amaduuka boolaba tebakyagendayo mu byalo bikima mpozi nga alina emmotoka yiye waliwo ababibaleetera ng'ogamba gwe ogenda obikima eyo olina obbanga olina capital million kumpi nga 10+. nedda ssebo nze research era kintu kyonna nsooka kinoonyerezaako kati tulinaawo oyo atunda eyo ki omuceere piki eyo n'omulala kuba engeri gye bamenya naye nga kati ngono naye kati kale okay newe kiba ekyo golooza capital be kyayinza kuba wa ssente mmeka kapita azaala buzaazi tubaze kintu nti okutandika capital zayinza kuba wa ssente mmeka manyi nga nkubalira ekintu ekyangu otandika naye tutandise n'ebyawano okumpi capital bwagenda awera naddamu kibuuzo kigamba capital zayinza bba wa ssente nga mmeka netandika n'emitolo nga 5 wapi omanye ekibi ekibaawo kwegamba tandika n'emitwalo 5 ne gafunika ne gakuweebwa ngeza bugeza sirishuwa sente ezo ne zigana obba ku kizikola ne zifa omanyi nti oba owedde oyinza okwagala oddeyo kagaali kituufu mama so ng'oli ayinza okugamba kanyongere sayansi mu byenkola byennyini nti batya akagaali kano singa nkafuna nga kange nenfuna ebokisi nenjiteekako nemba muno obutungunyanya so ono nga katambula nti wenkola ali mu katale nemaliriza mba ne bokisi yange mbisuubula bali ku layisi nembiteekaawo mu bokisi ngenda ali mu katale nembitunda nembisuubuza abakiga abo balaba babeera ku makubo kale ogenda byo mu kiga leero enseenene bwe zijja nasuubula enseenene nayina amayumba mboyogerere agazimbi gage ayina obubaala balo ne mulabi okuva nga ndi muto ng'ajja ng'avuga kigaali n'asuubula enseenene naye bwe zijja ayina bodaboda eziwera 6 ana mobile man abawera 6 n'enseenene bwe zijja ddamu n'azitambuza okitegeera kati waliwo science ngo inogamba ina akagaali wenteekako ekibokisi nnyanya butungulu n'ensitooka ento ya mitwalo nga 2 bugendo biyisaamu bwendi nkya n'oguddako bivaamu amagoba ga mitwalo 5 mu nnaku 3 oba olwoka ogenda mu maaso dani okuyingira bizinesi y'omukyere n'ebira kuba babiri mu mbimanyi bakaaba ekirala babikwatira mu kkubo ge galinga amanda ganyuma wano ogatunda naye gye bagajja ogaleeta wano ffe twabadde jinjabuuza oyo omuwala nga bagakwata mu kkubo okategedde kati gwenza balina bwe batolondodde bibako emisolo and so on so nga tekintu kiyinza obba ekiralamu kati mbale njagala oyongera okulowooza ennyo nziremu okubuuza ekibuuzo ekyo ng'olina ansa endala ayinza okumatiza kituufu nyagadde kukugula ku bwongo n'ekirala oyinza ogendamu eyo bizinensi ng'omwana akedde ku makya n'agula fulampeni essigiri ekimeeza kano ke bateekamu ka disipule n'emitwalo gye nga 3 ku 5 oba ku 8 nakola omudala gwa chapati n'asika ekikomando ng'ayinza okusingira ddala wala nnyo okusinga omulala ayinza okukola bizinensi endala ayinza okuba ng'esinga kaawo kiri okategeddwa kiyinza kunnyonnyola nkitegedde naye buli muntu yenna ayogera ekintu nga anaku asinzidde kati nze enaku ensinzidde ekyo ina omukyala gwe nalabirako olina akatebe waweeko katebaawo olina akasituulu jja kumpozi katujeko jangu oyitewo obeere ng'ojjako nga wetulaba so tuli wano tugeza kulaba nga tugayagayamunko ne Sserubiri mu ngeri emu oba endala ageza kubanga tubalaabaliramunko omanyi ebimu mba siri sure naye waliwo abantu ababeera muri eyo nga mugamba lebadde artist mutereko kawo wabweru nga tumalirizaako ko then tulabe what is next waliwo wali eri wabweru kalaza wali usobola okubaayo omuntu ayinza okubeera nga ali eyo nga yayinza okwagala okulaba emboozi eyinza okuba nga efaanaganako ng'eno abeeko you never know kati so nzikola nze nga siri sure ne tomanya wayinza okuba wate yinza okuba nga kitambula naye okategedde ke nkunyonnyodde nkategedde kubanga chance may come and someone babita bariski taker n'owooma buwomi n'obate nga weekomeredde n'ogamba akagali kange kabadde nga kampaati lisiti 2 oba 5 ndyako 2 nesigaze 3 anti wadde ombuuza kukwanyisiganya birowoozo
kati kyekyo tuso bwe twanga ewala so sigala wano tuli etutambuza kino nakyo kinkubanga ebisinga obwongo bwabyo mbulina kino kirinako obwongo buwera kati yongera oyiye nze nkubulidde ekiveeyo ku muceere n'ebira byosuubula mu kyalo kebe motoka ya lumonde mukubo bazikwata olina obbanga beeseetinze ekyalo neogenda mu kyalo osuubula enkoko 5 oba 10 bazisalira waliwo batuka nga bazisalira lisiiti bwekyo manyi ekiva mu kyalo nze kati nkubulye nze kati ntambulamu kasi oyongera ozibukula obwongo olabe ekintu ekiyinza okubeera ekyangu kiyinza otambula gobeere ng'okimanyi tolina mukola programu okyogera because people they are there they appreciating basiima kikyo omutima guwalaze tegusangika era tuyinza oba nti tufuna kadama n'agamba kati yabeera bba wange okitegedde okay so yongera obeere nga tetukusesa tosobola kwogera obadde toseka nawulidde ogamba wooseka eno owulira obulumi toseka kaaba bukaabi at least okay so okategedde ako atuddeyo kuwa akagaali ye renti w'ennyumba bannange renti eralaninga wagambye emyezi giri ebiri mutanasasula waliyo gumu guno gwe gwokubiri buli mwezi gwa meka mitwalo 7 sembi mitwalo 14 ekiri bw'oba okyasudde baba bakubanja Novemba ne December baba manja January right now bakubanjayo mwezi gumu bakubanja guno gwa December bakubanja gwa December ne guno ogwokumi bakubanja November gwe guwedde guno ndi mu December January tetunatuuka tebayinza mukubanja tetunaba kutuukayo era bwe kiri so bakubanja emyezi ebiri emabega January yengera kuguba gwa kusatu so roughly omune banga bakubanja sente mmeka jiba 14 kubi mwezi gwa mitwalo 7 bena n'amasannyalaze biriyo mitwalo 14 ebya January binabya January tunabirabira oyinza ngetuuka mu January nga tuzimbe n'ennyumba eyaffe tomanya kiba kitubasuubirya amaanyi abaleero wano tebakomawo obudde bwonna kubayiribi tetumanyi wabula tolayinza kugamba kituufu kirungi ogenda sasula ze bakubanja togenda sasula mu maaso because asula mu maaso bayinza obasenderawo sente zo ne zifiirayo si bwekiri era bwekiva bwekiri nakabi bwekiba bayinza otumenyeraawo so kiyoza ne wabawo sente temuba temukiriza sula mu maaso because bayinza okugenda bamenyeraawo era kubanga maaso omusasude maaso obanga amuwadde amalala okitegedde kati ate bayinza n'omumanya so kati alabika ajjaawo balabika balina sente bafunye abazungu kati ate akagaali tuddeyo akagaali balinyaga tukole ekyo kubanga twali tukoze ekyo twatwera olumu kapya akagaali okay abalabi kwe bali balaba naye yantuma nkugambe naye alabika naye kwali butereevu alaba ekiba kigenda mu maaso kyonna so kyekyo akapya agamba kali mu sente mmeka brand new tukasaba okulule akapya kali mitwala n'akategeera kubanga waliwo buno bwasatu mu plus neera nawo bw'otikka ebintu ebingi fulemu ebe menyeka n'okumenyeka wasembe kabuuzaako dino manya tikala obukagaali kubanga baliwo abagula obupya munda mu katale awo namugamba kati wano buyimiridde butya nagamba banamulidde bweziti ne tukanya bwe tuti ne tukoma wano banamulidde 5 ne ntuyiriba ne nkagula 45 banamulidde 45 ntuyiriba ne nkavujjayo ku 4 we bati ne kali mwana we wati era basi baramulira awo okay kale nze Sonko Muhammad kati ekyakagaali waliwo omukulu w'omu w'ejjinja naye yangambye ali Swaziland so Swaziland nange bawandiika ebitundu awo gye babeera sibitegeera bulungi nange sinza ali awategenyo sinatambula ku mawanga era kyemuvaamu omunange ne muntambuzaako zange sinatuukayo Swaziland naye kyenzijukirako yangambye w'ejjinja naye yagambye muzeeyi noyogera erinnya lyange yiganga sorry side z'embusoga eyo so yasinzidde eyo nangamba bw'oyogera erinnya lyange nkusse nange nangantuse abantu bane abantu abalina emitima egirigodde tebaagala nakwogera mannya gaabwe naagala okwogera erinnya tekirina buzibu ne waliwo abamu nga like tebaagala nze ndi musiraamu bagamba waayo ku ddyo konere manakola kinakumanya so naagamba akagaali tugategatemu sente z'akagaali akendeze ku bbanja lya boosi okitegeera kati naawe oyinza okukozesa amagezi amangi n'omugamba ekituufu mbadde sikola bunaku nkuwe 3 mbadde nkusasula bulungi kankwe 2 n'omwe ebbanga nga liweerako okitegeera nga betunoonya akaffe so kyeyakoze nampa ezike mitwalo egyo ezike zase nangamba ezike eryo likwate yayintedde ku mobile money nangamba ezike eryo likwate ogenda olikwache
Sserubiri ngambe bali kuba n'omutima omulungi ayogere n'owakagaali akendeze ebbanga lyamaze nga takola nga ali mu ddwaliro n'okulabira Nakawere emitwalo 5 egy'ensimbi eziba nga gyabadde bwezityaha neyenza nnyo ssebo mukama wange yonna gy'osinzidde obaka butuuse neyanzeege osiima bwongerwa. So kyekyo akola obulumi asimbibwa nga tubagadde omutima guli gwalaze eri omuntu kade in addition that tukyalinayo akasente kafe akali ku akawunti somehow tutoolako oko si nnyingi ntonotono naye abantu waliwo abantu beegatta abantu nga 6 ne bakuwayo akasente kwe kuli n'omwami kutujja okwebaza ennyo Cyrus from New York City weebale nnyo munywanyi kablaza Cyrus yanterako emitwalo 12 egy'ensimbi n'angamba nzije tubeere nga tubako embeera gye tuteeka beera tubadde tuzikozesaako mpola mpola abamu bapya kubanga bajja ku akaunti yange bayambe ku muntu baba tebali sure ono wa mazima si wa mazima ayinza bali mugozi n'ebirala naye kyenzija okubasaba abantu bange abatuyambyeko bwe naaba simu yange enfu ge mazima emuje nakozesanga wano ng'oli ashootinga nga ngiina wano naye bwe naaba nga ennyambye neeterera mu budde nja kubasaba I will not show your face n'amannya gammwe naye nja kusinzira wano nkube video call mwogereko ne Sserubiri ebigambo nga bitono ntera nakikolange emabega n'essimu eri yafa so the same thing nja kukozesa essimu eyo nkuteerera Nankabilwa ku video call akulabe omulabe just like omwoyo ebigambo ebigumya waliwo abakyala batuweerezayo akasente just oyogerekoko naye kyomba jabasabusabye mukkirize mwogerekoko naye just ebinebe na 2-3 mumuzzeemu amaanyi just like that sijja kwogera mannya gammwe era sijja kwanika face zammwe kuba tujja bba bwe tuti nga gwe omulaba akulaba n'engeri tebakulaba nembanyaga nnyo nenkikola olaga transparency okitegedde bulungi nnyo kale kati then rent emitwalo 14 nazo mbadde mpiseemuko nazo tukendeezeewo okaawe muleme banga mulina pressure ya rent ow'emabega tukozesa kasente abantu ke batuweerezaako sente zammwe embaazi nanze basagala kukwata nzere lumuzi bawe malozi bawa bajja bamenya nga baagala okutwala sente kimu kyokubinja kukwata sente nti nina tugeze emitwalo 5 nga kuwe omwagala abe nga tonje tugabaweeredde alina kyabanja alina ki sente zireeta obuzibu so tuvaluinga sente ugenda nga zikola beziyina okukola byobeera weetaaga then obulamu ne butambula train yeyitawo okay kati so wano tulinawo sente emitwalo so kwate gineetaano okulaba wano endala kumi 1 2 3 4 ne gineena eyo emitwalo 14 renti w'ennyumba abadde abanjibwa omwezi ogwa Novemba n'ogwa December eziri emabega sente ezo landlord muzimuwe butereevu kati simwe simanyi munayogera mutya naye kumuwa naye saagala alowooze nti nowaliwo sente atuuke n'obbongeza ennyumba kati mumbeka gye mukimuwa oba nze bwe mmala ogenda oba musooka ne mumwokyayo 5 tufunyeyo 5 ne musirika ne wayitawo ennaku nganye n'omugamba tufunyeyo nno n'emirala 3 mukiye because ate muyinza ozimuwa omulundi gumu bw'aba nno nga tandaba waliwo ate obyogera nga ndaba landlord nyinza obyogera nga y'omu ku followers abandaba naye wabanga tandaba mwokyeyo awo oba mwezi gumu mutwalo 7 muyiseewo ennaku nga nnya bwa mumuweyo 5 ese ennaku nga mumuweyo emirala 4 oyiseewo ennaku awe bazirinze nnyo sente zigwako ebizibu temuzirinza nnyo mwana ayinza ozifukira awo ne zikuvaako ezike lya Uganda ne tukola loosi kati mumubeeke gye mukikola waba talina buzibu osobola ozimuwa omulundi gumu musobola okukikola naye kyesaagala like abantu balooze nti waliwo nnyo sente kuba teziriiwo n'akasente kakwenyiga bwenyizi mumbeere mubenda so tukendeeze gye emyezi 2 tetujja mumuwaza mu maaso tuyinza obba twakazimuwa abaleerwe ne basonga because wano anytime bagenda kumenyawo nawulira nti balina mmenya bakoone ku kino ekiyumba ekiri eno wano baagala Katumba amala agamba agala nga wayimirira wano alaba mukireku nga wayimirira mukireku alaba eno so bakyayongera okumenya so bwetyo tujja ndowooza okutambula mpola mpola then ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo obuwunga muguze bugule amata n'ebirala biki ebiba byetaagisa era mba neetaaga obuwunga n'emmere then ne pampa soda n'engeri wa kooko mpozi gw'olina okunywa nga wakazaala oyo buto
ono butto mu kicupa waliwo eyamutuwa mbadde manyi soda aa soda ate yiye nawuli abo babanywa pepsi oba banywa ki okay abakooko twetaagayo emmere pampa yogerayoko ebirala byemunyiza obutalowoozaako nze biki pampa sabuuni ezo biweebwa ate sabuuni w'omwana gwalina onaabisa naye mba mwetaaga kuba pawuda akasente ke wampa naguzeeko kano engeri ya pawuda kati ebimu biyinza obba alagikiri simanya alagiki something ebimu tujja kuwa then okole ekyo oguleyo pampa sabuuni ayozo white star something ebyo weebityo emmere singa tufunayo omuceere ntufunayo obuwunga obuwunga obwa kasooli omuceere ntugufuna tufunayoko emiti gya sabuuni netufunayo obutto ntufuna omunnyo sukaali amajaani tetuleeta insecurity wetuli waninganga geto ntuleta ebyokulya ne bajja okumenya okujja okubba ebyokulya tekiibe lugikale ndalo lwakyuma naye saagala tulete bintu bigenda tawa kino ekyokumenya tebasobola kumaagamira era basooka okubba ababbi ngamba ababbi ate wano waffe kale siwa teweeraliikiriza nnyo neweeraliikiriza nze oyinza okuŋŋamba nziri kati kubanga nze era nebbanga litumazeewo era oba olaba nogamba era singa twali twekengerawo singa twavaawo neyongera oba okole oli mukozi nankobamulaba naye nga muntu mukyala mukozi so twongere okukola kati tujja kukomawo anytime tubeere nga tuleeta ebyo ebintu tukendeezeeko awo kati Nankabilwa olowooza guyinza twalabanga kyokubanga owonye noba ngozze mu state eddamu okukola kinene nnyo emyezi ng'ebiri ku esatu emyezi ng'ebiri ku esatu okubanga osobola okuddamu n'ogira obwowolo n'ennyama byonna nja bireeta obwowolo n'ennyama mpozi ennyama twali tulina okugira ennyama esigireyo ennyama ekifo weebityo byetwalina okukola kuba waliwo ne mukwano gwange atunda essigiri ezo empanvu mpyankadde kale yakolako naye kati nga ye agitunda yaŋambye mumwemu emitwalo 10 esigiri ya bbeeyimu kati awo ne mugamba kansooke mmalirizo simulukuka naye nga eba ekkolera gwena eba ekola jamu enamba yange omugamba gikuba ebifaananyi agimpeereza ekali saidi leero teyakoze akolera wano kumpi wano waliwo ewansanga nga ntudde awawe wati awo tegeeza tunakomawo tujja kumulaba tugirabe simanyi kuba nawuliddeko bamugobye nawo naye mba nsobola omufuna tujja mufuna tulabe kuba abantu bajja bbaawo kubawa bintu buli kaseera naye nze kati kyembambala tube nga tusobola okwetandikirawo ekyokukola tubeeko wetukutuusiza tugende ku birala ng'osobola okweyimirizaawo ggwe ne mukwano gwo n'omwana oyo then obulamu butambule akadagala kafeke kalikola kewali eri akaliwo akali akacupa ako koono kano kadagala ono pawuda emugema alemefuna bulwadde bwaffe buli bakakuwadde bakukebera omusayi ne bama olwedde bali bakumanyi lwedde baali bagimpa nga mbuze like mwezi gumu okuzaala so abakyala baba balina akawuka kalina endwadde ya siriimu babawa kano n'okakozesa kati gwakakozesa siye okawa mwana omwana bagamba omwemirizi 2 kuba nebomba ebeerako oliko akabombofu ebbomba liba ly'amazzi nga ddyo ojja munomuteeka mukano okasingayo nekamuyingiramu n'omuwa sabe katonda yabeere mulamu abeere seefu anaaba yajja bba mulamu eddagala twogera ku lya musujja oba lya kifuba obulwadde obwaffe obwa bulijjo akawuka kaleeta endwadde ya siriimu mukenenya AIDS okitegedde kale naye omwana bakugambye katolina muyonseza bbanga kyalemefuna bulwadde banga eryo endadde muwa paka mwezi gumu then mutwale gyengenda okunona eddagala eri emulago bansibula ndi wano mbuya ogende wali ku eri gye bakeberera Museveni eri waggulu bamuggyeko omusaayi then balina eddagala batandika okukuwa lyoba omuwa zibanga mpeke lyobwanga omuwa aziyizibwe ali seefu ye katulabe ali seefu kati eri results zidda balina omukebera bagamba bamukebera paka mu mwaka gumu oba bano ne bagamba kati kisinzira akawuka ko gwe mama kali katya kali wansi kali waggulu kaba wansi bagamba n'omuyusa n'omwaka
naye bwe kaba waggulu bagamba okume ku myezi 6. Kale tuyinza obutasukka olunaku olwaleero nze Sonko Muhammad tuba tuzze okubuuza ku Nankabilwa wano yazadde baby boy. Ya mwana kati wanaku mmeka? Naku kati ziringa Lito jijukira birthday we n'atuuka ey'omwana nga 12. Omuzala nga 12. Sawa 9. Okay, so tuba tuzze okumubuuzaako mpola mpola baby waali mulungi yeebaseemuko wano ne Nankabilwa naye waayita alina nnyo obuzibu. Tugenda bbanga twongere ku bantu mulambula n'okwongera okusupporting okulaba kye kinaba kigenda mu maaso inshallah taala. Tugenda waali mulaba akagaali ka Sserubiri nga tuli nayo tunaba nga tusiibula wano eno. Nga tuvuba Mayra Angel abeera amabega wa kamera nyongera bajukiza ntukola airport pick up so osobola okutambula naffe bw'obanga oyagala okuba nti tukwasaganyizaako ku by'okutambula ng'ovebweru ogwanga nkoma wano mu Uganda. Airport pick up se namba y'essimu ejolaba ku screen yawo eri 0706 79 47 29. Enamba eri manya gange aga Sonko Muhammad. So bw'ogikozesa oba olina Sonko butereevu ku imo kweri ne ku WhatsApp kweri ne bw'ogikuba direct njifuna abantu baffe abatukwasaganyizako era abatuyambye nnyo accountability yaffe tugikola nammwe wano ku screen bulungi nnyo naye tuba tugendeddemu okulaba nti tutaasa obulamu bw'omuntu buve ku level mbugende ku ndala kituliko mu ngeri emu oba endala. Nze Sonko Muhammad kale tujja kuba tusinkana mu kitundu kyaffe ekinaddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.